نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمامنا بشارة abalungi abatola ku timbe gagadde labbaika Islam Media tukomyeone mukadde wange Sheikh Wasajja Quraish ngolwalira ensonga gye kusosotola gwe musomo gwaffe omupya mu bipepe tukuletedde mu 2024 omusomo gwaffe okukwatagana ne zaka az-zakatul mali ekikwatagana n'omusolo gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwotekeddwa okujja mu mali singa ebetukanye n'omutindo ngombaka sallallahu alayhi wa sallama bwe yayigiriza nja kusaba mukadde wange sebo otolere salamu ku batula ku timbe gagadde. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd. Abibitibwa batulaba era batuliriza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam inshallah. Mukadde wange seka Wasajja tubadde tukumanyidde nnyo mu bikwatagana mirath naye kiriza insha Allah ta'ala ngira Allah bwe yakuwa ekyengera kya irimu mu nsonga zino zetugenda okukoonako okkiriza era ogende mu maaso n'okumanyisa era n'okutegeeza abatulaba ku lutimbe gagadde ensonga ezikwatagana ku mpaji emu mu mpaji z'obusiraamu ate ku mpaji ezimu ezigayaliriddwa ennyo abantu alhamdulillah tusadde ate n'okusaddaaka tusaddaaka naye tukomaawo tugenze mu umra tugenze mu hijja abantu tukoze emirimu mingi naye ate ne weesiŋŋaana nga bye tugayaliridde nnyo mwe muli empaji eyo ey'obusiraamu ekwatagana ku kujja omusolo gwa Allah mu ebyo Allah byatuwadde singa bye wakatukaganye n'omutindo awo wennyini we njagala otandikire mukadde wange Sheikh. Omuntu waawulira ekigambo zaka tutera obbikonfusinga zaka ne sadaqa era abamu muffe tetubyawula njagala Sheikh osookere ddala okutegeeza atula ku lutimbe gagadde zaka ki era yawukana ddi ku sadaqa. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd. Awalan okusookera ddala mukadde wange ekibuuzo ky'ombuuziza zaka abawalimu abatusomesa n'abalimu abaffe abatukulembera salafu salih batutegeeza nti azzaka huwa mu lulimi olwarabu kitegeeza annama wa ziyada ekintu okweyongerako yani zakka nga tuyinza okugamba nti zakka zarra ekibala kyeyongeddeko ekibala singa kibadde okisimbye mu ttaka ne kitandika okuba nga kyeyongerako tugamba zakka zarra ekibala kikoze eki kyeyongeddeko. Idhan azzaka huwa nama wa ziyada mu lulimi olwarabu ekikola ki lakini kirina amakulu era amalala. Azzaka kitegeeza at-tuhur okutukula oba okutukuza ekintu ekyo nekitukula. Idhan mu sayidi eyo ebigambo ebyo byennyini era byebimu byebyo mu busiraamu kye bitegeeza lakinahu ruknu min arkani al-islam yo mpaji mu mpaji z'obusiraamu bikhilaafu sadaqa okwawukanako ne saddaaka. Zaka yalaalikibwa ddi wekitiibwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah jalla wa ala bwe yamutuma e Makka yalaalikibwa Makka. Fal ulama lam yubayyin lana mu mwaka ki Allah we yalaalikira nabbi sallallahu alayhi wa sallam namulekako zaka e Makka wa inama zaka yalaalikibwa Makka lakin Allah tabaraka wa ta'ala lam yuhaddidu lana nasiban lam yuhaddidu lana yani tiyatuteerawo kipimo kimanyikiddwa kyoteekeddwa kuwa era teyateekawo maali ki bweteeka kubanga eva eteekeddwa kubanga yenkana ki ebyo nati yabikola ki wa inama tulika hadha al-amru ishuuru al-muslimina buli omu okusinzira bwawulira eyo yembeera yali e Makka. Lwaki e Makka tewaaliyo kuteeka mateeka wa inama kwali tahiyatu nufus wa tarbiyatu nufus kwali kubanga kutegeka omusiraamu ono agenda okubanga azimba ensi y'obusiraamu agenda ogiwangaaliramu nga bamuteekateeka tewaliwo mateeka ga njawulo. Wa inama Allah tabaraka wa ta'ala buli omu yalekeranga okusinzira ku bukkiriza bwe mataddeko zaka naye atateeka zaka eyo efaanana etya. Ekyo nno zaka gye yabateekako e Makka olwaliro tuyita sadaqa oba tegerekeka. Wa inama bwe baamala okusenguka okuva e Makka mu mwaka ogwokubiri okugenda e Madiina Ar-Rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Allah yamulaalikako zaka era nga zaka eyo mu Qur'an erimu aya erimu bifo 82 yajira mu aya 82 mu bbiri bimaana era zaka mu bifo biyitirivu yajjanga eri maqruna tumbisala eri wamu naki nga batambulira wamu ne swala olw'obukulu bwayo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala
yatuuka n'atiisa n'okutiisa fawailu lilmushirikin alladhina la yu'tuuna zaka okubonaabona kulisankanya abaki bamushirikun byali abategeeza bamushirikuna byali ategeeza naga nti alladhina la yu'tuuna zaka abatawa zaka. Allahu akbar, kigambo kyali kinene nnyo. Idhan zaka nkulu nnyo, wa huwa haqqullahi tabaraka wa ta'ala fi amwali almuslimin wa fi amwali alibad. Hakki ya Allah tabaraka wa ta'ala jaina mu mali y'abaki y'abaddu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan zaka nkulu ere bwe bukulu bwayo, era eyo enjawulo eri wakati wa zaka ne sadaqa. Nti sadaqa tulika li shu'uri almuslim, omusiraamu ye awayo okusinziira ku kwagala okwelowooza. Kampa ebbiri zino kamuweeyo omutwalo, eyo sadaqa. Ne bw'osaddaaka akakadde naye nga tokajje mu maali Allah gye yagamba, era nga towadde ekipimo, nga ate totaddeeko nniya nti ya zaka oba towadde zaka oba wadde saddaaka. Ne bw'ozimba omuzikiti gwa bukadde 5 naye nga tojje maali yo zaka, Allah asigala akyakubanja zaka. Naam, ekitegeeza nti zaka ibada erina empaji zaayo zetuteekeddwa okuba nga tutunulamu, tutegeere era tutegeere maali kyejjibwamu zaka. Emiteeko egyo 5 kikulu, emiteeko 5 mujjibwa zaka tujja kubanga tugitegeera, era eteekeddwa kusooka kwenkana ki, era tujja mu kyenkana ki. Munnange katono nnyo akavaamu 2.5 2 n'ekitundu ku buli 100, 2 n'ekitundu ku buli 100. Allah katono nnyo mukadde 2.5. Ekitegeeza nti emigabo bwe boyina emigabo 40 ojjako omugabo ki gumu gwokka. Billahi alayka, Allah jalla wa ala yeetaaga katono nnyo, ate nga tatugamba tukaddize. Nedda Nabbi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, atuma Muadh ibn Jabal Yemen. Ibn Abbas yatunyumiza aganti Nabbi sallallahu alaihi wasallam abamutuma namana namuyita namugaa nti fabima tahkumu, ogenda kulamuza ki? Namugaa nti nno bikitabillah, nja kulamuza Qur'an. Namugaa fa in lam tajid fi kitabillahi ma ta'budu, bono batosinkanye mu Qur'an. Namugaa fa bi sunnati rasulillah, nja kulamuza ku sunna. Alamugaa nti bono batosanzeeyo. Namugaa nti ajitahidu la ra'yi wala alu, njagezaako okubanga nkozesa entegeera yange okubina ebibi ntetenkanye paka okulaba ntuukiriza ekigendera ky'omubaka ne Allah tabaraka wa ta'ala. Namugaa kati bino biwuliriza, innaka ta'ati unaasun min ahli alkitabi, yogenda wali abatali basiraamu, fad'uuhum ila ibadati llahi wahda annahu la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, bagambe nti teri asinzibwa okujjako Allah nange ni fa innahum ata'uka lidhalika, bana bakugondedde. فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم وليلة, الله يباتيك صلاة 5 يكيلون يمسانا, فإنهم أطاعوك لذلك. وما باكو قواني الدمويتشو فعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم, يبالاليكاكو الزكاة مماليا تؤخذ من أغنيائهم ejiwa mubagagga وترد إلى فقرائهم. كما دجاغلام الله تيغالا سنت ezo ziri atayina family jalisa. إن الله تبارك وتعالى لا يحتاج منا الأموال, لا يحتاج منا أموالا, تيغالا سنت زف, ولكن تؤخذ من أغنيائهم اجينا muki vambagagga وترد إلى فقرائهم. ekyo kye tutegeeza okuteekawo okuba nti wabaawo at least okusembeza, okujjawo fawariq al-ijtimaiya, enjawulo ennene eri wakati w'abagagga n'abaavu. Nti kwata katono ennyo kuolina ku ssente zo, tukazzeeko eri baganda bo bano abatalina kyakulya, abatalina akonna katono Mungu agaye sikako. Oluvannyuma lw'okubanga percentage etuuse we tulina okugijjira kakeyongeddeko ako sikako, kajjewo kawa abanaku basobole okubanga bakuwa Allah jalla wa ala akuwa security ku maali yo n'obulamu obwo. Kubanga tugaye nti zaka kitegeeza tazkiya, kwetukuza, naye tekikomaawo, mulimu n'omugaso omulala okukuuma gwe nga gwe. Ejjawo ghilli, ejjawo empulira embi ey'abanaku gye bakulinako. Nabbi kyeyagamba nti hassinu amwalakum bizaka, mukuume emaali yammwe neki zaka. Lwaki mukuume emaali yammwe ne zaka? Teyatugamba mufune abakuumi ab'amaanyi. Gwe kasitoma okuwa zaka biveeko ente wezisula zijja kubeera. Abandi badde bakukosa bagenda abali badde bakukosa ate bagendo zikuuma, bajja kuba babakuumira ente ezo, bebakuumira embuzi zo, era be bajja okukwatira abazi. Mwambiremu nezani neza haji, muli babi nnyo muzizeyo. Eza haji tebazitwala. Haji yabawaaki bamumanyi,
ayina omugabo gwabwe gwakola ki gwabawa atuukiriza amwalakum bizaka idhan ab'ebitiibwa tuyiteekeddwa okuba nga tutuula zaka nayo tugitemeeteme tetukoma kugitematema wa innama nujjuwa tugikole ki tugiwe kyenkakasa nti abalubbaika mulina programu eyo ey'okubanga muyambika ku bwereere bwe muto bwe mwaŋŋamba era wallahi abwekiri sheekh oli ne baba bayise kyabwereere fe mu byumbi bye twajja okussaako essira byebintu bye twatunuuliranga bisibye obulamu bw'abaddu tebutambula naam kati nga bw'oyogedde ku zaka n'ogamba nti kukula kweyongera twagala nnyo omuddu aseseetuke ave waali naam aseseetuke adde ku ddaala eridde era nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi gyensembyayo mu kwanjula kwaffe kuno yagamba nti thalathun uqsimu alayhinna bisatu byombi layirirako ekiba kyetagisiza ndayire naye nga nabbi yeetaga okulayira baba alina kyatugamba teetaga aswadiqul masduq ateetaga kulayira naye agamba ebyo bisatu liba nga nti layira ndayira ekisookera ddala ma naqasa maali abdi min sadaqa yani min zaka omwana adamu olw'okuba akutte zaka n'agijja mu maali ye tekirina kyegikendeezaako bal yazdadu yinayongera kweyongera bweyongezi ojje okyetegereze abawi ba zaka omwaka guno be bagiwa n'omwaka ogujja ontegeera era n'abagifuna omwaka guno be bagifuna n'ogujja lwaki agiwa Allah amwongera n'ateza omukono naye asigala mu kukola ki mu kutega mukono singa tabeera tulaja n'ennyo Allah tuteke mu bawi ba zaka kubanga ibada ekyokubiri tazkiya Allah akutukuza ekyokusatu nakano kakulu nabbi teyali mu balya zaka era ne Allah n'agiharamusa ku bantu be tebalya zaka lwaki kukenenula ebikyafu ebiri mu maali yo kuba emaali engeri gyetuginoonyaamu nzibu oteekeddwa gikenenula mubeeramu obuntuntu obulipo bubeeramu bikenenulemu ebikyafu ebyo obitwale bigabe naye agirya totuyisizza bakimazzaka kyalibadde kirungi omuntu abanga asobodde n'ataginona n'agyewala abeere mu bawa n'agaana tekyeyagaliramu nti nze nimbafuna zaka omuddu omusanga nga yenna falhamdulillah nti falhamdulillah feseka tuli mbafuna alhamdulillah tuli mbafuna zaka teweebuuza lwaki nabbi yali tagirya nabbi yali talya zaka sina kyokka n'agigaana n'abantu be la yambagi li ali muhammad tekisobola ku bantu ekibuuzo ekyo kirina sheekhe bwe kyakaabya amaziga omuddu yabuuza ekibuuzo ng'abuuza sheekhe mu musomo ogumu emakkaawo yamubuuza nti bwe mbala zaka nenkwata ku zaka yange nenjiwa ku bakadde bange la hawla wala quwwata sheekhe we yaddamu ekibuuzo ekyo yasooka kukaaba la hawla wala quwwata illa yakaaba n'agamba nti muntu maama wo nga tanamana kuddamu kibuuzo yasooka kutunuulira bubuyabuya bwe yabuuza kibuuzo abuuziza ekibuuzo ng'ekyo kama nti omuntu oyinza otya okubuuza ekibuuzo ekyenkanidde bwe kiti okutuuka kweri eddaala omuntu eyakuzaala omuntu olabenga ebikanenuse mu maali yo gw'olabenga mu maali yo oteekeddwa muwa ku bikyafu byojje mu maali omuweeko sheekhe wallahi yakaba Allah jalla wala era n'agamba nti ekibuuzo ekyo omuntu alina amagezi ng'era afumittiriza teyandikibuuzizza billahi alika muganda wo otya nti ku maali yange bangi nnyo nawo ne Uganda weebiri mu baganda bange kambayo kuzaka eva mu maali billahi muganda gwotekeddwa okukwatira ku maali yo okwegotekeddwa okulabirira kiki ekimukuweesa zaka kubanga bano ab'ebbali be baba bagiridde ebeeranga ebantukuvu ku bo Allah agitukuza ku bo naye gwe ababo b'oteekeddwa okulabira hatta bawulama baatuka ne bagamba nedda omuntu gw'oteekeddwa okulabira taweebwa zaka nafutalizo tugenze n'abagamba nti omuwa gwe lwaki okwata abantu bo obawe ku bikyafu ebiva mu maali sooka obawe okwobale then omale obale zakayo ate ogiwe byegenda kubanga mu butuufu mu miteeko egy'abantu abafuna ojja kwetegereza innama munana الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل miteko giri munana abo wonna emiteeko omunana gwe abanyoko n'ekitabo balina bayingirirawo nyoko n'ekitabo ku bugagga bwolina banaku nnyo basigala batyanga banaku abeetaaga okuwa ku maali y'abanaku kubanga emaali eno evaayo nga batunuuliddwa okusookerwako bebo Allah be yasoosa mu aya lilfuqara'i owulira otya mulinga bakadde babalidde kubanga nze agigaba nja kuyita abanaku bange ku kyalo
nti abaavu mujje ne bazadde basheke bajje nannyoko gugwa yaleesezzako eggulu ajjira mu nakagundi mu baavu kikyamu ndi banayi masikini musembere tuvaawo muteeko bamasikini baliwa nga nennyoko bakitawagiramu kiba ndowooza ndi kyandigaziye nekigendera ddala mu b'eŋŋanda zaffe mu kika nti omuntu yandisanyuse kulaba muganda wo min al aqarib okulaba nga muganda wasembera natutezza kajja eggulo naye mubasimbira ine walimu muganda wange naye okumanya tusaba Allah atulungamira Allah atuwe hidaya omuddu akwata zaka n'agitwala ku muzikiti n'ateekawo miliyoni y'essente n'amala n'agenda n'awendula baganda be abeetaba n'abagamba nti essente zammwe ze nandizibawadde mugende ku muzikiti ate n'agamba ne imaamu gwawadde zaka bajja nti essente zino nzireese naye ngenda kusindikira abaddu n'abaddu bensindika baganda bange bajja tobeerabira ilaha illallah muhammadu rasulullah ekyo nno kiba butamanya ddiini nabutaba nakutya mungu waffe kubanga Allah jalla waala yateeka mu maali yaffe haqqun ma'lum omugabo ogumanyikiddwa lisaa'iri wal mahrum gweguli ogwo era n'ateeka mu migabo gyaffe omugabo gw'ab'eŋŋanda ab'eŋŋanda balina mu maali yaffe omugabo gwabwe ethan tekyalibadde kya buntu wadde omukkiriza okuba nti ssente oba eddala kwoli baganda bwe babeera mu layini y'abagenda okufuna ku zaka kubanga bo ogwo muteeko tebalimu mukadde wange nkakasiza ddala nti tusiize ekifaananyi ekirambulukufu obulungi eri atulaba ku lutimbe ga Gad Labbaika Islam Media okuba kuzuukuka episode yaffe enesookedde ddala omuddu oyo nkakasiza ddala nti emuzuukusizza kubanga omuntu wabanga pointers zino zawulidde tukoonako mu nsonga eno kimumalira okumuleetera okumanya n'agamba nti bwe zibanga ensonga abaddu bano ze bakoonyeeko bwe ziti bwe ziri n'eryazaamaanya dda butereevu kuba bangi ate abantu situliza bagamba nti bamalayika buli muntu aseerera naye buli muntu kyalibadde kirungi n'alengera waaseererera n'atereezaawo wallahi kigambo billahi alayka